Attorney General Kireewa Kiwanuka eby'abantu okudda eka nga bamaze okulonda abigaanye, agambye nti mulina kubeera ku mpimpi awo, wabula nti ekyo si kyekikulu okutegeera nti omuntu kyalina okutegeera wano polling station yeeriwa era wa we batabala nga polling station. Omuntu ekyo kyolina okutegeera kubanga awo wendaba obuzibu obw'amaanyi era nsuubira okuba nga violence nga ekolebwa amagye ku bantu weegenda okubeera. Polling station yeeruwa ate wa ewatabalibwa nga polling station. Era nga tumaze okubeera nga tubitegeera nga babinnyonnyola bulungi nnyo kubanga sipiika Tayebwa annyonnyodde Ssemujjungaanaga naye abuuza ebibuuzo, wabula nti ekikulu kya byonna kutegeera ki kye babala nga polling station era wa we batabala nga polling station. Teweerabira aba Hillside View Apartments bano balina apartments ennungi ennyo, wali ku Entebbe Road tuuke Namulana Kitendeka Jansi, buuza ejjanyo ku kyaki we wali Hillside View Apartments. Ate nga ne Maintenance Palace balina solar systems zonna bwe zibali badde weetaaga, balina ttiimu ez'abakugu ezisobola okuyambako okubinstallinga, balina ebyamazzi, balina ebyamasannyalaze. Kale obutambi bubuno bugoberegana sipiika asoose kubuuza Tayebwa tunnyonnyoke. I remember, I think it was monitor of 27th of November. I saw there was a story, Electoral Commission ordering voters to go home after voting. Huh? The chairman Electoral Commission. And again, I saw several interviews re-emphasizing the same. So I just wanted to know, was this a position of the CDF or it is a position of the Electoral Commission, which, or the law, which the chairman Electoral Commission, which the CDF was emphasizing? I just needed to know. Right, Honorable Speaker and Honorable colleagues, I can say without fear of contradiction that after voting, even you, the members of Parliament, you must not stay at the polling station. Yeah, when you're 20 meters away, that's not the polling station. So when we are telling you, and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine, but not at the polling station. And lastly, Right Honorable Speaker, no, the military has not taken over the management of the election in Uganda. Election is managed by the Electoral Commission. The CDF said go home. He didn't say stay within the distance that is prescribed in the law. He says go home. I'm advising you as the Attorney General. I'm not advising you as to what anyone said outside this house. I am telling you, you cannot stay at the polling station after voting. You stay a distance allowed as per the law. We need to get government to tell us where the military, like it did in 1980, December, has now taken over the organization, management, and supervision of elections. General Moz, Kainerugaba, the CDF, and the military have now taken over elections. Leave alone the violence, beating people, military hanging all over. The military has not taken over the management of the election in Uganda. Election is managed by the Electoral Commission. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure that that transparency is clear for all to see. Therefore, there will be enough scrutiny to ensure that the election process is transparent, free and fair, and above all, credible. Those who try to cause trouble, as I've heard some people proclaim,
will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. All right. Ndowooza tubitegedde bulungi nnyo era wano kyentegedde waliwo kye bayita contradiction. Okutaputa amateeka ekifuula nnenge naye nga kino kikolebwa kagenderere kubanga nti bano abasajja bagezi etteeka balimanyi bulungi nnyo era Attorney General tasobola kukola nsobi wabula baagala okutwistinga basukkulumye akawaayira akamu ku kalala oba basukkulumye ennambika emu ku ndala nti sentence eri emu naye mulimu ebigambo bye bagulumiza ennyo. Kakati tukimanyi bulungi nnyo nti polling station meters 2 ge bagiwa nti awo wabeera bateekawo engeri y'akaguwa ne beetoolooza nawo meters aga kati beyond that kitegeeza tebeera polling station kitegeeza nti omuntu asobola okulindira eyo nga Attorney General bwakoze ki bwagambye naye kati bano bakimanyi bulungi nnyo muhoozi bakitegeera bulungi nnyo ekyo naye kati bo baagala kikozesa nti mumala okulonda gendeeka kubanga bo balowooza nti abantu bamanyi kimu polling station batuganye kubeera ku polling station naye nga polling station yeeriwa meters 2 okuva ku kabox oba okuva bakola ki bwe bakolera emirimu gy'oteekamu ebinkumu n'ebirala bwe bakeberera verification eya ani agenda okulonda n'ani atagenda kulonda meters aga 2 naye kati eri mu meters 10 beyond 20 meters kati eyo yegenda okubeera akanyamberege kubanga ye okusinziira ku bwe yabakama agamba nti obufumu mu bufunda bw'ojja kusanga nga polling station ezimu zirina abantu nga 600 kakati bwe bagamba babeeraawo obufu obufunda nnyo bajja kuba kumpi bayingirira emirimu gy'okulonda. Kati gwe Buganda nga mpuliriza bano abasajja balina plan ekwata amagye bagayiwe 20 meters 100 meters from the polling station gye batutegeezezza engazeetingi mu mateeka tiziri 20 meters eyo kati jjo osanga amagye nga gayimiridde mukola kiyuli mugiteeka mugire mbukati bagezaako kuba nti bakkakkanya era nsuubira okubanga bw'ojja kuba oli awo omwana we agenda okulonda bakugambe nti bamukutte ne bamutwale bamusiba singa bano abasajja tebajjulula ndowooza yaabwe eyo naye era still protest vote kweri obwo bwonna bujja kuba butiitiizi bannayuganda tebagenda kukkiriza tebagenda kubeera nga bakkiriza Muhoozi tusuubizza akalulu okubeera free and fair era mu ababadde beewuunya nti Lale Madowa akola ki wano Museveni yagamba ajja mukwata ajja mulaga fire muganda wange wuuyo akugambye nti international media bakalabalaba bonna bajja kubaawo abalaba ne kitegeeza nti ebyo muloota tebisoboka kubaawo kubanga nabo batya naye akalulu okubeera free and fair akalulu okubeera free and fair kubanga bano baagala tubiteekawo nga kiguumaaza naye nga abantu kye muba mumanya nti NRM etidde nnyo protest vote kubanga weebuuze lwaki bwe boogera ku protest vote lwaki bwe boogera ku kubanja akalulu lwaki bwe boogera ku kukuuma akalulu lwaki ekyo bakivumirira nnyo aba NRM lwaki tebakyagalira ddala aba NRM tebaagala kulya ekigambo protest vote kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti baagala okukola emivuyo mu kulonda tebaagalayo muntu yenna akereyiminga baagala mukkirize bukkiriza naye ng'abantu tebagenda kukkiriza muganda wange protest vote kweri nnyo kubanga bakimanyi protest vote etandikira awo ennyini ng'omaze osuula akalulu nga bamaze okubeera nga basoma kuba abantu batandikira okuwandiika batandikira okukwata amasimu ge bakole ki batandikira okubeera nga bawulira buli kimu ekigenda mu maaso n'okulondoola internet singa akalulu kabadde kajja kubeera free and fair bandibadde bagirekako naye kati batandise dda nti emiggo gyonna gye bakuba abantu ne ssente ze batadde mu kalulu waliwo n'engeri gye bagaana abantu okubeera ku polling station n'engeri gye batoleka okugyako internet njagala tukimanye nti ffe nga bannansi awo we tulina okusinziira okumanya nti tulina okugenda tuteeke protest vote bubi nnyo akalulu tukakube mu bungi kabeerewo mu bungi kubanga tosobola kubanja nga tolina kuobanjiza mulina okukuba akalulu ate era mubeerewo mu mirembe
temubeera wala nnyo kubanga nsuubira okubanga amagye gajja kuba gakola omulimu munene nnyo. Jjukira nti amagye Rio magye gayinza obutabaawo nnyo, bajja kuteekamu batonotono kubanga Museveni juzi yagamba nti mwani yabagamba nti gye mulaba ye security ya Uganda balina be batraininga abalala betulaba buli kaseera nga bali mu mucaka baba traininga abo be bagenda okubeerawo nga bakulaga nti ate bo tebamanyi mateeka bo bajja kuba bazze kukola fujjo naddala mu kaseera k'okulangirira awo oba abantu bazze okubeera nga balaba oba nga bamaze okubeera nga balangirira mu kitundu buli kitundu kyonna ina nti gundi yawangudde musuubire okuba nti amagye awo gajja kwagala okukakkanya abantu. Era nze mbadde mpa abantu amagezi nti balisose awo nga bamaze okulangirira ne basooka babulamuko katono kati oluvannyuma ne bamala okwetegereza embeera ne bamanya ki ekyokuzzaako kuba buli anaajaganya bw'ati. Naye kale ebyo tubiwulidde muganda wange, kyenjagadde tutegeere nti polling station yeeriwa era ani ataputa obubi amateeka ani yeewugulaza awo mumutegedde era teri kye batategeera tibatamanyi. Ne Simon Byabakama tayinza kuŋŋa tamanyi kiki ekirambikibwa mu ssemateeka nedda, wabula nti ebiriwo bisobola okulaga ekijja mu maaso. Naye gwe Munnayuganda mpuliriza, toteekayo gwa naggamba, olina okubeera nga olaga nti oli mugumu nnyo era olemera ku nsonga, kubanga musajja yatugamba nti kota pina eyingira na nnyondo evaamu na nnyondo.